okukola obusero ennakasero babukkiriza mu kivubiro ennakivubo bakwata ensonzi zino bamaze ozivuba bazitwalira Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mmengo. Waliwo munnaffe akola ennyo ebyobusuubuzi bamuyita Julius Kafuluma akolera nnyo ku Bukedde eyo mulaba musajja muyivu nkwagala nnyo Julius Kafuluma we balikuweereza ggwanga manyi buli motoka empya ebeera yoyo kakati motoka yani tiya Kafuluma akagamba mbu yakafuluma motoka yani musajja gwe yagalidde mu nsi buli kipya kijja obadde okimanyi nti erinnya Kafuluma liva ku kintu agamba nti kyakafuluma buli motoka empya yani eyo motoka ogira eyo empya yakafuluma ye nanyini motoka empya ekivubiro nakivubo bove kati abantu balwanira nakivubo omwala naye tebamanyi obuvo bw'omwala nakivubo buvaawa. Amunange ajati Misa Kabanda bakugamba nti nakivubo ava nti yali kivubiro kya Kabaka era nga bamuvubira mu nsonzi za Daudi Kabaka Daudi chwa era woba oyagala tujja kujja tukubuulira ebyafaayo by'ekibuga Kampala by'otwala wonna wonna kati ate Kampala era wookonyaawo mwana wattu ozuukusize okonye ku mavu kuzuukusa kawundo olw'ensonga nti ne Kampala yennyini bamutuumanga bava ku Kabaka. Kabaka kigambo Kampala kiva ku ki? Kabaka Ssuuna yali alundirawo awo ensolo ze ezaali bayita empala. Empala teziba nno mu Game Park nziraba nnyo mu malundiro g'ebisolo eyo manyi mbaddeko munnabyabulamuzi tumiddeko Lilia Jarova ne munnanga Beka Sempebwa awamu ne mukama wange ali eyo mu UTB bamuyita Kano Butime Tom abo tugenda kujja tubalage bebo benyini bakulira kutunda ebyobulamuzi mu ggwanga lino ne mu nsi naffe batulabemu bajja kujja bannanga abo si babi bajja kujja tujja kujja tubasomesa bulungi abantu bategeere ebikwatagana ku byobulambuzi mu ggwanga lyattu ebisolo bino babiyita bateera ebitundu kati Ssuuna owookubiri yayagala nnyo ensolo zebayita empala era yazitegekera akasozi ako lwaleero Kampala mukadde nga kubalundira ensolo ezo ngera abantu bagala akasozi ako Kampala omuzikiti guno ogw'abasiraamu wenyini awo nga abantu bakayita akasozi ak'ensolo empala nti kasozi ka Kampala akasozi